KPJ. Wefunire ettaka ate nga ly'akyapa okuva mu KPJ Dream Goals Consult Limited. Abasangibwa e Kawempe okuliraana woofiisi za NIRA. Turning dreams to reality. Yes, mukwano gwange alaba nkwaniriza nnyo batuyita KPJ Dream Goals Consult Limited. Tusangibwa Kawempe okuliraana woofiisi za NIRA. Wano wendi siriiwo nti nzize kutunda ngoye zino oba nti nina edduuka lino. Nedda. Olwaleero ndi mu musomo. Wakati mu musomo naawe. Omanyiife nga KPJ Dream Goals Consult Limited tutunda ttaka lya byapa mu bitundu eby'enjawulo. Ebiseera bisinga bwe tuba tutunda ettaka ekibuuzo ekisinga tubuuzibwa. Mayiro mmeka okuvaawo okutuuka e Kampala? Okuvaawo okutuuka e Kampala wenkana ki? Bunene ki? Tuyina ebiseera bye tutwala ne tuyita mu estates zaffe ez'enjawulo. Olwaleero tuliko Luguzi. Tuyinawo estate wane Ebusunju Sekanyonyi tuyinawo estate. Busunju no tumuyinamu estates ez'enjawulo. Waliwo phase gye tulina Busunju Town Council obukadde 7 kitundu. Tuyina farmland Vunamba bukadde 3 n'ekitundu. Zonna ezo ziba 5 ku 100. So atwagala oyita ku 0700 34 10 31 ne 0757 62 92 bwe gubanga gwe mulundu gw'okusosa okujja wano subscribing kona ku kigambo subscribe na kantu akalinga akade bwe tutekayo video gwo mu kwasooka okumanya nti tugitaddeyo. Munange wano we tuli ye estate yaffe eya Vunamba kyalo estate yaffe ye Luguzi kyalo ziri kilometers nga 4 okuva e Kampala okutuuka Ebusunju. Kati okuva wali Ebusunju town okujja wano eringa zinga kilometers 2 bwezityo. So kitegeeza bwe kiba kyalo kino kyalo nnyo. Naye bwe mba sinnakugamba nti kino kyalo nnyo ne nkulaga ekifo kyennyimiriddemu nga nkitadde mu wide ne nkubuuza nti awo wa tojja kunziramu nti kyalo Vunamba Luguzi. Lwaki? Nti bulijjo gwe tuguze ettaka sooka onoonye kikyosobola okukozesa ettaka eryo okulifunamu ssente. Ekirala si mayiro mmeka okuva e Kampala because bwe tukuguza ettaka togenda tolowooleza mu Kampala. Ntero bagamba nti kyangu nnyo okufuula ewakaawo ekibuga than okufuula ekibuga awakaawo. Kakati bw'oba wakukola ssente tokola balala bye bakoze wabula tunuulira ekitundu noonya ekintu ekitakiriimu. Ekyo ekintu ekitakiriimu ye problem abantu gye basanga. Fuuka solution oba kole ekyo ekitali mu kitundu ekyo, then you have created yourself omulimu ogutalina avuganya. Ne lwakuba mulowoleza nnyo mu kukozesebwa, mulowoleza nnyo mu kukolera abantu abalala we bakoledde ebirala, gwe nolowooza nti weewo. Ono bwe yatuula n'atunuulira ekitundu kino nga temuli boutique eri serious etunda ebintu ebirabika obulungi ate nga abavubuka abantu abaklase mwebali, ye n'ajja akola boutique efaananako bweti. So kakati tutwale ekyokulabirako. Omukyala gwe tusisinkanye wano yagula 5 ku 100. Bwagula 5 ku 100 n'ateekako ennyumba ey'emizigo 2 nga tataddeeko y'emmanju ennene gy'asulamu. Kati eno ekulembedde wano kifa ajja tubuulire tudde ku fuuti mmeka. Waliyo eri omuzigo omulala gulimu omupangisa wano yeewuwe n'ateekawo botiki. Kitegeeza ekisooka akulaakulanyiza ekitundu. Ekyokubiri abavubuka bonna abandi badde bava wano ne bagenda Sekanyonyi ne bagenda Ebusunju okugula engoye bagula wano.
abagala emifaliso mufo kyokugenda e Kampala emifaliso egiri klase bagifuna wano kitegeeza yakuliyetinga omulimu naye maama sijja kweyogeza bwomu ng'olwano bakonye nkusaba ojjeko wano mu kamera tunyumyeko nnyabo nsanyuse neesiimye okusisinkana amanya gange nze Nansubuga Aisha mukyala Nansubuga obadde ondaba ku TikTok kati nkutuuseeko mukyala Nansubuga ono yandaba ku TikTok ng'akyalina bweru nga muwagizi wange nnyo kituufu yandaba ku TikTok nga muwagizi wange nnyo ali bweru akuba kyeyo Katonda yeebazibwe nti ekyeyo tekyakusala wakijjamu kye wakijjamu naye bw'owamala eno gye bakuzaala wasalawo kujja kuzimba gye bakuzaala ku kyalo kuno si kwenzaalibwa naye wajjako buzzi n'osenga n'ogula kataka abantu anti abasinga bagala ati kakati nze mugenda kunguzayo si gye banzaala ono wuuno Nansubuga si gye bamuzaala kakati bwe watuuka kuno ozimbye ennyumba ekirowoozo wakijjawa ekigamba nti kangule mu kyalo gwe omwana omuwala omuto abasinga obungi bakinyooma nti banyooma ebyalo naye ate birungi ebiseera ebisinga ate abalala kibatamanyi kati ekirowoozo ekyo mami wange yakinteekamu nenkibula kati ne tutuula awo ne tupulaaninga ne tugala tuteekawo ruumu zaffe 2 kakati bamaama waliyo bamaama nga toyagaliza muwala we abamu babbye ne ssente twagala okwebaza maama okuba nti yalinamu ekirowoozo ekyo kakati ekirowoozo ekirala okijjawa n'ogamba kankole botiki mukyalo eno abasinga bakinyooma naye ng'ate kirimu ssente ebiseera ebisinga nti ku kyalo nagenda olaba njagala engoye ennungi njagala okwambalako bulungi naye nange ebiseera ebisinga nga nkaluubirirwa okugula engoye nga tolaba woozijja nga siraba wenzijja ate olina kugenda Busunju naye nga ndowooza waliwo bangi abalinga nganze abakaluubirirwa gwe obukaluubirivu bwo wabwejjako n'obukasukira ekyalo noga nti waliyo omuwala omulala ayagala okwambala nganze waliyo omuvubuka ayagala okwambala nganze nga naye ayina kyayita mu kyempitamu ko gwe nenga akandireetere eddala wano bakolera eddala ekintu ekirungi gweofuuka ekyokuddamu eri abavubuka abo wotandikira wentandikira natandika n'otuntuntu tutonotono naye kati ngenda nyongeramu kakati naye nga bo bakasitoma bajja ne bagula bakasitoma bajja ate si ye season bajjira ddala ye ate mbuuza nti kati guguze naye taguze avudde Kampala aguze empale zizi kakati bwe mutambudde naye nga abavubuka temunyooma byalo ebyalo birungi abasinga bakaddiira mu kibuga nga yalema okudda okukulaakulanya ku kyalo kwabeera so kakati omuntu ayagadde engoye zammwe wano abuuza atya akola atya kuba kati kanoko kankakuyisizeewo ng'akalango kubanga olina kyogasse ku ggwanga omulala ayinza okugamba kati ate mbagambe nti engoye zifuna nabo bajje bakole ezo tokola kyakoze naawe yiye ekirala ekitali muno naawe kyoba okola ne bwe tufuna era omulala akikola ffe tetulina yes so bw'otuuka mu luguzi botiki esinga okuba eyakabi botiki esinga okuba eyakabi yes fulumako wabweru abantu bategere tuli mu kyalo baleme kulowooza nti twazze mu Kampala balage muguzi waava wali balage Ssekanyonyo balage ekyalo balage ennimiro balage emmwanyi abantu bategere nti tuli mu kyalo baleme kuddaawo kulowooza mutuli mu kibuga Kingo chalina musenge Wano mu KPJ Dream oyagala lya kyabo tundononya Kadi twekwate ffe tuzimba n'ennyumba wozobopunta Wano mu KPJ Dream tukuba plan z'amayumba kati twekwate
Kadi twekwate fe. Turning dreams to reality.